Kale weewaawo balamusizaako mwena abatugoberera mwe abalabi abalungi ate era abagobereza ab'ensonga mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu guno nga mugoberera eby'ensonga buli kadde era twabasuubiza era tweyama okubaweereza buli we tuba buli kadde tutambula nga tunoonya ebibagattako kukumanya okubajjukiza ate n'okwekuumira mu kutegeera ebyafaayo n'ebintu nga bwe bitambula. Olunaku lwaliro twakoledde eno mu disitulikiti y'eno Kakumiro kati twasobolodde ku bigere ne tweyongerayo ate ne tutuuka ku kyalo ekiyitibwa Kooki naye wendi wano tebayitawo Kooki sinnatuuka Kooki kyokka ŋŋendawo akatundu bakayita Kooki sinnatuukawo naye nga akatundu ke ŋŋendako bakayita Kooki njagala tutuukirewo ddala tulabe Kooki gye tugenda ewa omujulizi amanyiddwa nga Andrew Kagwa oba gwe bayita Andrew Kaakwa wewa we yazaalibwa we yakulira we yazannyiranga naye tubadde tutambula nga we mumanyi oluyitaayita lukira olulira ku nkoligo mu mbeera y'emu ne tusanga wano essomero eriyitibwa Kabuubwa Primary. Essomero lino lya byafaayo nnyo saagala liyiteko nga siribalaze. Kabuubwa Primary saagala mwerabire nti lyessomero ate Kabaka Mutebi gye yasomerako ko primary naye nga ate liri wala liri eno mu Bunyoro. Essomero lino njagala ndikulageko tambula nange ate osokola essomero lino libayita Kabuubwa Primary. Kabuubwa Primary enkula yali era ddala bamali kulaga nti essomero lya dda ssomero kadde nnyo era liruddewo naye Kabaka Ronald Mwenda Mutebi yasomerako mu ssomero eryo lye mulaba era bw'otunuulira enkula ebibiina byalyo obeera osobola okukiraba nti ddala ssomero wamma lino lya dda kusinziira ku nkula yaalyo. Bw'okola bw'oti bw'okyuka bw'oti olengera ekizimbe ekipya eyo buloko eyazimbibwawo bakagizimba gavumenti yagizimbawo naye ate ebizimbe ebikadde byo weebiri era obiraba bayika baddamu ne babiddaabirizaako ko naye era enkula yaabyo bwetyo bweri ino ye Kabuubwa Primary lisangibwa wano akalo bakayita Kabuubwa nayagadde nti wemanga sinatuuka wali omujulizi oli gwe bayita Andrew Kaakwa waali ate lino essomero engeri gye ndirabye nga weeri wano nsooka ate nalyo ndikulage olirabe ebibiina ebyo byonna bibiina byalyo Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yasomera era kati gino emiti gino gireka mikadde nnyo gino gyasigulukuka gyagwa naye nga essomero ne kompawundi yaayo si nnene nnyo era nga bw'ogiraba Kabaka waffe eno gye yasomerako mu primary yasomerako eno mu primary kale nno kikuwa ekyokuyiga munnange oba oli awo nti abaana abali mu kwesiima balina okuba mu masomero ag'amaanyi ennyo ag'ekitiibwa lino Kabaka yalisomeramu olowooza lye ery'ekitiibwa ennyo Kabaka lyeyandibadde asaana okuba nga asomeramu naye Kabaka yalisomeramuuko wano tulaba abaana bangi bateeka ku masomero ne beekwasa ate bamutadde mu ssomero B tajja kusoma tajja kuyiga ani yakulimba nti nno okuyiga kuva ku ssomero lya bbeeyi oba omuntu okusoma n'abaako engeri gy'awangula n'okusakisidinga mu bulamu nti alina kuba nga ayitidde mu masomero ga bbeeyi nedda kikuwa ekyokuyiga muganda wange gwawuliriza era alaba tunuulira essomero Kabaka lye yasomeramu Kabaka omulamba Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yasomera mu kasomero kano bakayita Kabuubwa Primary School. Ntuukiddewo ddala ndi ku ttaka lino wano Kabaka we yazannyiranga compound ndowooza mugira si kugamba nti ate yadawunloadinze ka video ndi wano ku ssomero wenyini Kabaka we yazannyiranga we wano oba n'emiyembe yalyanga ku gino naye gino ebiseera ebyo gyali gikyali mito kubanga guno omuyembe nze ngulaba gukyali sanga gino gyali gikyali mito nga Kabaka waffe wano ssebo kano ka compound nga bwe mukalaba kano mwe baazannyiranga n'abaana abalala abeeno mu kyalo eno wala bwe wati Kabuubwa akalwa kayita Kabuubwa
Banange mumusaaga n'okusaaga obulamu buno bw'ensi. Ekintu kyonna kisoboka. Kabaka bw'aba yasomera mu kasomero kano kendi mu kukulambuza olwaleero. Tunuulira oludda luli eri yewali obuyonjo. Obubini, tubuyita bubini. Kali kamu, akabini kamu, obubini bubiri. Omukulu tatengwa buubuli. Kale nno munnange kati gino gye gimu ku mirembe kabaka ndowooza gye yali akuba guno ogulaba gulagira ddala nti guluddewo gino emituba gireko kubanga gyaliwo kubanga omutuba gukulaga nti guno omutuba mukulu guno omutuba mukulu. Kale nno tulambudde essomero lino Kabuubwa Primary School wadde oliwulirako mu byafaayo tulituuseeko. Kabaka Ronald Mwera Mutebi gye yasomera. Waliwo wali n'ekizimbe ekirala kyo kiraga nti nakyo kyadda kuba n'enzimba yaakyo baakozesanga amataffaali gano aga 99. Naye kiraga kyadda katukituukeko nakyo kirabe. Katukituukeko nakyo okirabe. Kiikyo kyadda n'amabaati gaavaako kyagwa oludda luli. Naye nga Kabuubwa Primary yeeno ka compound eri katono naye ate nene mabega waliyo ka compound mabega eno ngene enzimba yedda bwe yabanga teweewuunya nnyo. Kati no Kabuubwa Primary sebo tuli mu kugirambula. Ogamba ki? Agamba nti yingirako mu bibiina tulabe. Ebibiina nsanze baabiggadde. Naye nga bwe nkugambye nti ekitundu kino kino ekya Kabuubwa kirimu amayinja mangi. Wano kati lino jjinja. Nange kangende neesigameko ku jjinja lino, neesigameko bwesigame. Kandi yeesigameko. Oba ne kabaka wange yali yeesigamako maama. Kabaka wange Ronald Mwera Mutebi w'okubiri aleka yeesigamako ku jjinja lino. Ng'akyali muto. Ng'akyali mu nkanga aleka yeesigamako ku jjinja lino. Ejjinja ddene bwaguuga. Naye era nga bw'omanya abaana ayinza okuba yalirinnyako n'okulirinnya eri waggulu. Abaana balinnya kusanga bawalampye eri waggulu eri naye nze munnaye kati ngenda kulinnya ntya. Ngenda kulinnya ntya mbalago naye liwanvu. Lirengera. Olengera ejjinja. Ate ddene bwaguuga babasi bambaavu bannange. Yonna liri awo ddene. Tosobola. Ate ne ligaziwa bwe liti. Ligaziwa bwe liti. Era nga bw'oliraba. Eryo jjinja. Eryo lyonna jjinja eryo paka eri. Kabuubwa Primary Kabaka Ronald Mwera Mutebi yasomerawo. Tulambudde Kabuubwa Primary School Kabaka gye yasomera. Kakati eryo lyenkulaze liiryawo teriri lyokka. Waliwo amalala agawerekerako lukunkumuli gaagali eri waggulu. Ago gonna mayinja. Liri olirabye. Waliwo gali gonna mayinja. Naye gaakula ne gawula alaba liri maama. Lirina n'omuti ogwalikuliramu. Omuti gwakulira mu jjinja kikwewuunyisa. Omuti gwakulira mu jjinja. Guguli. Ogulenge. Omuti gwakulira mu jjinja ogwo. Gulabe. Tambuza vidiyo eno etuuke ku oyo atannaba kulaba ssomero Kabaka Mutebi gye yasomera erya primary. No abakulu bantegeeza nti eno Kakumiro district. Manyi Kakumiro yafuuka district. Eno Kakumiro district. Eno Kabaka gye yakola ki? Eno Kabaka gye yasomera.
Kabaka Ronald Mwera Mutebi asomera yoko primary no Mukabubwa primary Kabubwa primary school liryo somero liryo ndaba bulungi liryo ebibiina bibyo ebibiina nabikulambuza dda kati eno ndi mabega waabyo ate eri nabadde mu maaso eri nabadde ndi mu maaso ebibiina sansi babigadde naye ndowooza nsobola wano eddinisa limu ndaba lino eddinisa erimu ndaba lino eddinisa lino liggule kabaawo kavaamu ekibiina okirengedde Kabaka yatuulako mu kino yatuula mu kiriwa kutambula kulaba somero Kabaka Ronald Mwera Mutebi yasomeramuko mu primary Kabuubwa primary school somero lya byafaayo sebo eno ye block gye mbagambye government gye yazimbawo eno ye block empya eriwo kuliko ebibiina kimu bibiri ndabako bibiri andabe tugende waliwo akapande akalaga ate kati bino n'okubiggula babigudde kanyingire muno ndabe ndi munda eno block empya wanono yateekawo Kirwa, Mombasa, Zanzibar, Bagamoyo, Tanga, and Pangoni were the main trading centers during the long distance trade. Trade has moved in caravans for protection against hostile people and animals. Active participations in long distance trade. Effects of barter trade. It promoted the peace and unity. It enabled the people get new items of trade. It promoted the friendship among the people. Long distance trade. This was the trade carried out between the people at the coast and those ones in the interior of East Africa. Bino kati ono yazze wano kusomera wano naye bino ebintu bya secondary bino ebintu si bya primary ono eno class engeri gye bagireka nga nzigula ate tubadde mu holiday mabega kundooza abayizi ba secondary bajja ab'okumpimpi wano ku kasomero kano Kabuubwa primary school ne bakolerawo revision ne basomerawo ate n'ekirala eno block erimu amasannyalaze sebe somero lya bbeeyi lirimu amasannyalaze wenjogerera gayingira olowooza nga nkulimba tunula bwolabi gaago kuyiga gaago amasannyalaze balina amasannyalaze gaago naze bagalina gaago galende gaago masannyalaze gaago sebo somero sebo ly'amaanyi nze nkugambye lyafaayo nnyo omanyi kati eno Bunyolo era Abanyolo bangi katulengera wali eri waliwo okusoma n'okuhandiika tebagambye nti okusoma n'okuwandiika bagambye okusoma n'okuhandiika katulabe katayimu table wano akali wano kirasi ndayo wano katayimu table wano wekali wano katayimu table kanka kulageko musomesa akola katayimu table class time for primary 2 eno primary 2 banange eno primary 2 lengera wali PE, English, phonics, PE, literature 1, literature 2, oral literature, news, English, phonics, oral literature. Elanga bomanyi pitu. Kale. Nze kozo ogwange kasomero kako nkabalaze bijjo mukawulira kasomero kako. Nabasubiza okugerako kapande wali
kebateekawo nga bakola block nga bakola block eno akapande kakulageko kalaba kano wano kapande kasoma katya kana akapande twakwatira ebigabo byesulisi kasoma katya the Republic of Uganda Kakumiro district the Republic of Uganda akasomewa n'okola agambye nti the Republic of Uganda unankubira sokalindeko the Republic of Uganda Kakumiro district local government construction of 2 classroom block with an office store and a water tank at Kabuwa Primary School Kakumiro local government nebabiteeka waawo contract kile kizimbe kyawe maintenance mbi mpitirivu contract price mama obukadde muza Uganda 1,993,762 buli nusu ebalwa bana kakati no byebyo esomero Ndibalaze Kabuwa Primary Kabaka gye yasomera nolekyo katukomeko wano lwaleero mukome wano tweyangu yengo mugenyana chama tunawuliziganya tunadingana olwayo tugenda komako wano esomero kasita mulirabye Kabuwa Primary Kabaka gye yasomera bintu ebityo ebitambudde ate gabana kone muno obanga gwe mundi gwokusokeredda okujja ku mukutu guno soko subscribing o liking o commenting o sharing ate ebintu biberenga bitambulira ddala kinawadda o liking o commenting o sharing obanga gwe mundi gwokusokeredda soka o subscribing ate ro sharing ne banno nabo bakoleki nabo basobole okubaako ne kyebayika oba kyebamanya oba kyebafuna mu byafaayo bino kubanga bulijjo wolekerera amalirego ofanjala ate eyitanire era yafuna kale yagadde ensonga eyo mugimanye mwebale nnyo mwebale ddala tambuza video ate tuke ne ku mulala twaleero mukutu guno guyitibwa Olasangeye sigadde nze mu Nabusiro era mbageze ekiseera ekirungi mweraba.